tanga point yawe twalema okukkiriziganya nammwe toyina bwamba nti ffe tukoyo kuba ekyeyo twagala Museveni okakasa Museveni bw'anaavaako nadde Uganda obulungi ate sirinda na kumala kuvaako kuba already ngenda kuddeeka nnonde no problem okakasa Museveni singa avaako Bannayuganda banalekeraawo ogenda okukanoonya e Bulaaya abantu bagenda kulekeraawo okuzunga mu nsi z'Abawarabu kuba kati twogera ku kitwatako ng'abavubuka Kagambe kino lwaki ate oliriza mpulira kati olwo tuli ku kitugatta ffenna ng'abavubuka gy'emirimu kubanze omuwanga ag'e Bulaaya e South Africa awooli nze nkakasa buli nation weeri buli ggwanga lyonna Kaliberi ne Kenya erikyusa buli luvannyuma lwa myaka 2 weebali kababa Abatanzania balina omupya weebali kababa Abanaggana kababa aba Nigeria kababa aba Sri Lanka kababa Kagambe kino Alvin Kayanja Kagambe kino lwaki Museveni bagakukiriza nti unemployment ebbula ly'emirimu is a global problem buzibu bw'anti ebbula ly'emirimu Kagambe kino si bbula lyokka oitunule South Africa amalwaliro gayo ogenda mu ddwaliro nga gavumenti yasasula dda ne ssente ogenda bwereere ate enjanjaba yayo yanjawulo naye genda emulage waffe mulako waffe abantu bonna ku semiti tutulira amasomero ge Uganda mafu owulitugamba nti Museveni asigaleko abantu bafiira mu kitenzi abaana b'abantu bafiira mu kitenzi ensi nefiira mu kitenzi naye singa gavumenti yalinganga ensi endala ezigamba nti abantu abaavu baba masiikini tulina we tubateeka singa bannanga abantu abafiira mu kitenzi nga bwe nalabye vidiyo eyo nti abantu emizimu gikaaba negijja negitugumbula kwa Museveni ako waavu lwayamu uliriza oyogedde ku nsonga y'ekiteezi tugende mpola okimanyi nti ono muwadanku nyingi ye memba wa parliamenti w'abantu b'ekiteezi ani ayina obuvunaanyizibwa ku ekyo mpuliriza sooka ompulirize okimanyi nti ono ye memba wa parliamenti kituufu ye memba wa parliamenti naye ate pulezidenti omutuufu tokiwanvuya nnyo tusooke tugende mpola okimanyi nti ono muwadanku nyingi ye mubaka wa parliamenti ow'ekiteezi ansa ngamba nti ye oba nedda oba yeje naye obuvunaanyizibwa buba ku president yalina otuuka ku tuwuliziganya nga tetuwuliziganya ono bw'aba ye mubaka wa parliament ow'ekiteezi amanye ebizibu bye balimu nze njagala ombuulire nti contribution yiino gye yakwata naawe abantu bano kubanga abantu beetaaga kusengula bagenda kusengula wuliriza okutta ssente mulimu kuzisonda kuzitwala mu kalulu Museveni kaategeka nga mulina n'abantu mu constituencies zammwe abayina ebizibu kayanja kasooka nkubuuza omutwe gwo gwosaze kuba ng'ogende anteekako gwa mukyala wange olusi gwe nnyambala era kituufu omutwe gwo tegukola kubanga ebintu mu myaka 5 Bobi Wine byakoze Museveni mu myaka 45 wallahi talina kyeyali akoze Woloza abaana bameka Bobi Wine balabirira nga ne Museveni tasobola kulabirira muntu n'omuwa n'emulago. Ati katika nkubuulire tubeere mu koze ziyamba Bannayuganda setu zituza mu byobufuzi. Katika Calvin Kayanja kansooke nkubuuze wano sindika abaana ebweru naye abaana bameka abafiira ku ddungu n'owuli anti gavumenti yavuddeyo n'ekwata ku ssente ne bazza abaana e Uganda nga yafudde. Ate wangamba amawanga ago malungi nnyo lwaki bafiira? Olina ebikulaba naye gwa mutwe gwo gwosaza gwe musajja gwe. Okola basindika baana bafiira ku malungu naye temusobola kugamba abaana nti afudde mu musse Uganda. Wabula gavumenti ne kampani ebijjamu emikolo. So omuntu wonna wano asobola okufa. Naye nga nsooke nkubuuze Calvin Kayanja. Lindako Calvin Kayanja kankubuza musajja tutubawo obudde omanyiza bano banyinange mbagala nnyo naye Calvin Kayanja kankubuuze ez'enkonomi mu byobufuzi Calvin Kayanja kagambe kino teri mwana ava Uganda ng'ali bulungi abaana abasinga bali mu nsi z'Abawarabu abaana abasinga bonna bajjanga lwa mbeera Uganda omwana yasoma obusawo naye nga teri mirimu Uganda
nosanga omusomesa asomesa mu ssomero lya gavumenti wallahi nga tafuna na ssente nga nange kadama musinga ssente eziwera notuulira omusawo emulago naye nga tasobola kubanga afuna akasente akawera wano abasirikale babongeza obusente kubanga bagenda mu biseera bya kampeyini owulira naye nga nange omukozi ow'ebweru wano musinga okufuna sente eziwera gwe woovanga ojja osamba akakopo kubanga mukyalya mu gavumenti kati sirika kati tukwatemu awo ogambye omusirikale omusinga okufuna esente ofuna sente yes nze nfuna miliyoni 2 okola mulimu ki nze ndi mubwakirina naye ate nfuna obukadde bwange kati sirika tuwogere ofuna miliyoni 2 omusirikale wa Uganda afuna mega uliriza ofuna miliyoni 2 South Africa sibwe kiri yes njagala ombuulire South Africa miliyoni 2 enyumba bagisasula sente meka nze sisasula nyumba osula mu ya company yes of course kati so osula mu ya company ekyo kimu negwe kaluvini osasula sente meka naye kansoke soko osirike tuwuliziganye njagala okubuulira nti nezine sente kaluvini nkubulire toyina makulu g'osobola zodisikasinga eza protest vote wallahi temuyina kye mugenda kukola ekikulu toyagala tuwuliziganye gweoyagala kwogera wekka kansooke nkumyotingemu emiliyoni 2 ze bakusasula South Africa sigenda ziwakanya kuba zoolese mu discussion nze njagala tubuuze ku bannayuganda abali mu mawanga ag'ebweru ennyumba esasula sente mmeka okitegedde ekyokubiri sente zino oyinza zikola ki e South Africa oyinza zikolamu ki nabo bakuwa sente za mmere tutunuulira abali e Dubai yes mawanga malungi omusala gwe bakusasula mu nsi yaabwe gukola ki era sente ezikola amakulu oyina kuzizza wano nze oyinza okumpulira ne bw'oba ofuna omusala gwa miliyoni 5 e Dubai oyinza zikola mu ki e Dubai okwekulaakulanya ng'oli Dubai mu nsi eyagaliza abantu nze njagala ngambe mwetaaga okusula abantu 15 mu ruumu emu okusobola okusasula esente eza rent kigana muwanga gembabuulira naye kaluvini kayanja no njagala tulizoninge South Africa mwetaaga kutwala banga omusajja Bobi Wine temuli musobola munoonyeza amasannyalaze mu buli ango oyo ye president ekyo ne bw'onookola otya tukimanyi bulungi katugende katudeeka tugenda kalonda tukakuume wallahi tujja kabanja oyo byabakama waaba mugezi asale bukyali adduka mu Uganda nga bikyali kanga byabakama tolina kyakumukola ajja kugifuluma Uganda naye Museveni aga Katonda muggulu tuleka abaana baffe Uganda ne tujja eno tuboneebonere ku ddungu eno n'amawanga amalala gabonaabonerayo mukwate mukola sindika abaana b'abantu ku ddungu eno kubanga ate kati tuvudde ku point madam mbadde nkyannyonnyola bana Uganda twogere ku bali e Dubai kubanga Dubai esinga South Africa twogere ku bali e Dubai nze ndi Dubai kati nokagambe ekitu abali e Dubai bafuna sente meka tugambe nti security guard afuna obukadde 280 osobola bukola mu kye Dubai negoloza sente ezo ogamba abaana bali Dubai bafuna sente nenga bana Uganda era sente ezo kola amakulu oyina kuzizza wano waka oyina kuzizza wano sente ne bazitema okufa obufi lwaki temukola company zisindika sente money transfer money transfer wallahi oba mukazi wo tategera oba kiki wallahi onyuma okunyiga piro ate buli muntu wa NRM anyuma okunyiga banga sente bazisala zikunganyo zirete mu nsawo yo zirete Uganda oyagala muliawo naye bamukutte bamukwatidde South Africa olokompoka ate tebamukwatira mu kabuyonjo y'abakyala kisiru bakupama mu mutwe kisajja gwo kati ngo tebamukwatira mu kabuyonjo y'abakyala bannange musajja gwo ino omutwe tebamukwatira mu kabuyonjo y'abakyala kyotegeera kayanja sinikireeyo ate obusiru obuku wama bana Uganda nga tetukyaliko ono omujega w'esawo anya abaana bate batwala abagala okugenda ebweru twetaaga abantu bina obwongo bw'abaana bate bagutwala ojja okulaba abaana b'omutwe enamba eri awo mu bayo genda tukubireko ojja okola interview twetaaga abantu bina mugenda kuba mukola Dubai salala ali miliyoni 1.2 nawe yali atambuza nakati n'olaba ng'omanyira omuntu
igwe era musana kati notu ya nobugere Pango ni nyambirako mukyalo ono tuwuliziganye madam ffe totuyombesa sife mu 7 nze sagala muntu amanyira president wange Nsonga z'abantu abategera kati olese Kadama avudde mu bikunta ajja ono tumanyira nedda sebo wajja kuddawo obujja omutwe gwe gukulinga nawe tiriwalira mumuli obusiru obukuli nina nsonga z'abategeera tamanyirwa tajogwa mbwa kyeye tamanyirwa bamukwatako yenna agwa agwaki aliyo miskini kati uyo aliriddawa muve ku kye bayita Bobi Wine bantu bangi nnyo bajja munnaku ate era yatuggyako akagundi kagenda kugwa wajja kufiiramu abantu abawera n'ekikumi n'okusuukana abanaafa bajja kufa naye nga Museveni ate mukkirize mugane guno omulembe gwa digito tetwava dda mwana looza nti kulwanisa mundu wambizi wanga oyogera ku linnya lya NC nteekako akatiibwa ali emiskini yegwa tokolaba abasoga bamukuba teekako erinnya yagwa okumanya yagwa ku tikitoko teryakwasa oli musiru tamanyiro wanga oyogera linnya lye teekako ekitiibwa tiriwalira mukulimu lyamazzi okombera engalo komaani twafunye obuzibu bw'abano ba Foot Soldier kakatera bakati tayina program tayina kyalese ensonga z'obadde olumukulimbula abaana biko obutama bukulinganga obutako bwa ddolo yasambirira ki nina nsonga z'abategeera alese Kadama wano kati omusajja gw'oyogere gwe naawe ayasambirira n'obanga embwa ejja amazimu ssubi ogwagwa kalaivu koli omusajja akuba akakopo ka Museveni n'omanyira somesa bibye tokwata ku president waffe sente za soloza teziva mu nsawo zammwe ate lwambeera yetujigiriza okuwaayo sente so tawaayo buli omu nti nnaku Museveni oba ono bamuyita kayanja mugambe Museveni naye ateekewo mugende aba NRM musoloze sente muve ku president nyabo ezaffe abantu banupu temuwuliriza wamma wafanga tebawuliriza gwaba oyagala eddembe tokwata ku president wambizi bwe bato tasobola kuwuliriza za president wa Museveni mbadde nsaba osubmitinge biki byatukoledde tebagala kujjako baagala oteese kale teesa tuwulirize katukuwe kyansi oteese soko muleka teese tebagala kujjako kubanga basobola okujjako ne bakuteeka wansi naye baagala obeere oteese tebagala kulaga misambi kusuula baagala oteese nawe munazijjako naye mudisikasinga ku president wabwe Museveni muve ku waffe n'owamwe alina ebizibu tulabula abantu akiikiridde nuku kamagambe yakikiridde nuku yena musiru muve ku president waffe naye musiru nga president wamwe kibagamba South Africa sinikireyo ebinyobyo kati nkujjeko genda ndowooza olaba kati bamugyeko kubanga lwaki bakuwadde chansi tambuza enjiri y'ekibiina kyo abantu bawagire ati munaye bwe tubeera kati mukunja atasera taliiwo wuuyo waali lwaki tavuma buli bantu kati Calvin kansooke nkugamba ekintu kino olaba ovanga ku muntu ng'alina omuntu naye nga gumulinga eddebe like an empty sugar barrel naye n'omuleeta mu bantu mbajja atese mu bantu abaliko ng'abantu ebisatu understand kati I have the question that I ask myself nti after 2026 nga akalulu kawedde
Museveni ye president mugenda kusigala nga mutugamba ki ku social media mugenda jeso yiwo exactly that question you talk nonsense Mamoyo get the point. you talk Baluvini kanjo kati nsabako kazi kati sabo mukunja mukunja sokoleke after 2026 mugenda tugamba mukunja tubulire after 2026 nga Museveni mugokuna Museveni amazokurayire korona ne bamurangira ati president position ne bakimuwa mugenda kuza kochi Edi sokoleke njagala tukwata empola waneeno mukunja mugenda tugamba ki otyo neyanziza nnyo neyanzege kati Kaluvini nze sitegeera nnyo nze ng'omuntu sitegeera nnyo bintu bya bufuzi era neewala nnyo okubanga mu discussion yange nkulembeza amannya g'abantu personalities mbu nkulembeza erinnya lya Bobi Wine nkulembeza erinnya lya Museveni oba erya Besigye no nze ng'omuntu nkulembeza nnyo system kubanga ebinyigiriza eggwanga ebirinyigalwa omukunja bw'obanga tomanyi bya politics wantonira politics nti omukisa njogera ate oyagala tudde mu biri byakuwoggana ono avume n'oli avume by'oyagala anti ulize sise kuvuma misala soko muleke mwa submitting tulabe mwemba mpeereddwa obudde ate gwe n'otayagala mbukozese kitegeeza oyagala tuzzeewo biri ebyo lyavuddeko nti okategedde gwe wennyini gwe avumirira ebyoli abadde awoggana ate nange ayogera mu bukkakkamu ate onyambalira ishu yange eri bweti Kaluvini nze mukuba nti omanyi kirungi nnyo otegeera obunafu bwo nze obunafu bwange mmanyi ebyobufuzi sibitegeera nnyo wabula wemba ndisikasinga issue saagala nnyo okulembeza mannya g'abantu mbw ate Museveni ate simanyi Bobi Wine issue yange eri bweti sisitiimu ebitunyiga ebiri mu system ebituli ebiri mu system olwa gavumenti emaze emyaka 4 mu bukulembeze bino ebitunyiga tebinyiga wa NUP yekka tebinyiga wa NRM yekka tebinyiga wa DP wabula tunyigira wamu singa bukyanga waliwo ekiteereddemuuko nga waliwo akalembereza mu ggwanga owa NUP yekka si yagenda okuganyulwa owa NRM yekka si yajja okuganyulwa wabula tujja kuganyulirwa wamu nti nze owa NUP wengenda mu ddwaliro lyengenzeemu nga temuli ddagala ng'ate gavumenti emazeewo emyaka 4 nga n'emisolo egisolooza tekinyiga nze nzekka kubanga owa NUP si yekka yalwala n'owa NRM alwala n'owa FDC alwala. Now what am I for the mean? Njagala nnyo wemba ndisikasinga ebizibu ate neme kuvuma mbu gwe ki Museveni tolinga guno gwe kivundi olinga guno ontegedde so baganda bange wano ne woba weebuzaabuza ekifaanana kitya nga weebuzaabuza ng'oyagala nnyo okwebuzaabuza ffenna tukkirize nti gavumenti emazeewo emyaka 4 omusajja eyafuga bataata baffe naffe ne tuzaalibwa era omusajja atufuze ddala ddala wentunuulira eggwanga lyange ne tutunula mubadde mu disikasinga kuba agenda ebweru okkuba ekyeyo mukakasa buli yagenda ayagala tukkiriza nti Abannayuganda bokka si bali mu nsi z'ebweru mu kukuba ekyeyo waliwo n'abava mu nsi ndala naye we tutunuulira ku ggwanga lyaffe do you want for the mean nti abaana abo bonna abagenda okuba ekyeyo bagenda wakati mu kwagala tetutunulamu ne tugamba waliwo neyafuna diguli ng'amanyi nti wemala ofuna diguli ngenda kufuna omulimu ndabirire ne bazadde bange abatunda obubuzi n'obukoko nsobola okusoma naye ate n'omala nga diguli ekwegezaamu okuttira wano ewammwe n'owunzika ng'ogenze kuba kyeyo ekyokuba ekyeyo kiyinza oba si y'ensonga ennyo n'ab'ensi endala ezaatereera n'Abamerika wano weebali nga bajja nga ba investor ate ng'awunzika asiika paani naye abaana abagenda okuba ekyeyo bw'atuuka ku leva efiira ebweru gavumenti n'eraga tebigikutteeko ate ng'abaana abo bennyini essente ezaakola gavumenti etemako emisolo mingi omusolo ogwo gwe babatemako nga bagatta ku GDP y'eggwanga lwaki tebazikozesa okubeera nga nti omuntu waaba afunidde eri obuzibu gavumenti erina enkolagana ne gavumenti z'eri nti nedda we tubaweereza omuntu waffe ng'avudde wano najja n'afunira obuzibu eyo ebweru alina okuhandolingibwa bw'ati. What is it for the mean? Nti ekintu kayanja gavumenti gye muwolereza nze sisobola kuwalana
Calvin Kayanja ku kikyo wagira naye nkiwa naawe wova wano ku internet n'ogenda mu buliri ne weebaka otunuulira abantu b'owolereza n'ofuna ensonyi mu mutima n'ogamba Katonda nsonyiwa nabadde ku kalimu nga nnoonya kyakulya nange nnoonya kimbeezaawo nga Calvin Kayanja ne famire yange naye ekituufu kiri nti gavumenti eremereddwa. Kati bino byamuwoza mbu protestive vote mwabogera ku protestive vote muli basiru dictator tayinza vaako na kalulu de bino byonna ebikolebwa kusala mpenda tujjeeko tutya omusajja mu buli mbeera tumugjeeko tutya. Simba wakati ndete fango. Fango nebigambo by'omusajja biwulidde bulungi. Wakanya bacho wabula yamubuuza si gyawadde naye katugende nekyo kyawaddeyo. Nze kyengamba abavuga bannange akalulu akaggwaira kagendamu n'abaganda baffe era kyatuyisa ekyatatiisa obulungi. Ne Museveni we yali akwata entebe era bangi. Okoleko omusajja ono ayo kunja Okay bro. Nze nyingira bajjukiza abaalabuka luli lwalabuka abataalabuka biyongere bagende mu maaso. Naye namagamba bwe tubanga twafunye guno omukisa abantu babo ba Calvin Kayanja bavayo ne batuwa amagezi oba ne batubuusa ekifo kye tebandubuuse abalala ne bavayo ne babakuba ne babaza wansi tebakola ki tebatubuusa. Omuntu omugezi abuuke omusiru asigaleyo asiruwalero ku lulwe kubanga buli omu yazaalwa lulwe era alufa lulwe. Nze Bobi Wine simuyisa mu maaso basinti simwagala Bobi Wine nandi mwagadde naye empenda gyayendamu ebigambo bye oba enkulembeze gyakulembezamu abaana gyakulemberamu abaana. The system don't discuss personality. Wait. Discussion iyo neeyingiramu discussing omuntu kitegeeza omuntu oyo yekizibu. Nze siri discussing Bango ni minister tugende ku mulala bakubuuliza nti singa ku 26 n'atavaako muzaako ki Kayanja I am for the having the point of collection. Walabanga omuntu yenna discussinga personality kitegeeza gwoli kulaga nti ekizibu ky'eggwanga yoyo personality. Ekizibu ky'eggwanga system not a personality. Buli woyagala okwate kati ogenda kulaba mbona alete mbu oyo Bobi Wine mbona nge nveyo ngambe Museveni no ekintu kivunda lumu government ngazi katika mbuze minister mukunja kasoke mbuze mukatono. Bobi Wine kicho batwalide kisanji kya myaka 5 awakanya agamba nti President Museveni takoze era yenga President ayagala obukulembeze kikyakoze nganzo muvuka kyendabirako oba nganzo omuntu kyemulabirako kinsikiriza okumuwagira ekiyinza amaanyi nti bwabanga azze ajja kungolera oba kunze mu mbeeri gyendimu. Bobi Wine waba agambye nti mukunja nti Mr. Museveni takoze gwogamba otya gwogamba nti akoze bwabanga nti President Museveni takoze ayina kuteekako enjawulo oba kuteekako embeera endaga President Museveni takoze ensikiriza okudda ku ludda lwe. Kitegedde? No, kyembuuza tokitegedde. Ogambye nti Bobi Wine agamba nti Museveni takoze. Kati gwe nkubuuza nga tonnagamba Bobi Wine byagamba. Gw'ogamba otya akoze? Bobi Wine talina kyakoze. Omusajja muleka awe submission ze. Kati Bobi atakoze yakuŋŋaanya emisolo gy'eggwanga oba atudde mukunja wasanga ngakole ki mukunja interrupting abantu bange ogenda kufuna obudde bw'oyogere. Fango minister. Esebo. Obuzibu bw'oku opposition buliriddawa? Nze opposition fena twandyagadde enkyukakyuka. Naye enkyukakyuka eno abagikulembedde tetugiraba mu kale tetugira mu buyinza bwona bugamba nti bakola ekintu ekikusikiriza okudda ku ludda bwabwe okujjako okutwala obulamu bwo oba bo kennyini tewali omuntu yenna era ekindumira ddala ekisinga okunduma ku bantu bona abakulembeza b'opposition
temulimu yenna ayina mwana we ku kkubo amusindika mugenda we karakase oba jangu tukole kino jangu mukuteekako embeera yonna mu bino byabufuzi bali abaana babakwese era kyemmanyi mu baana be bamanyi wano mu kamera abaana ba Bobi Wine be bamanyi bokka bebanyikiddwa ku nsi kuno bonna balala babakwese mu kamera tuyinza balaba waliwo nawakanya ebigambo byo ayogere mpulire mukama wange blacklist wa Bobby tuli ku side yo neyanza ege ekisooka omulamu gwaffe guli wano blacklist wa Bobby sente zebabasonza ku kitebe nze ndabira ddala nga bubbi bonna abakirimu beetaaga kukwatibwa poliisi ekyokubiri ensonga y'okudda mu kalulu nga mwerimbise mu kyemuyita protest vote ndaba nga kyakubamalira budde so twagala submission zo ku bintu bibiri usente zisondebwa ku kitebe n'okudda mu kalulu anyway neyanza ege kakati mwami Mayanja ebintu bino simanyi oba Munnayuganda yandyagadde kitwala ebbanga ky'okubitegeera era okubinnyonnyoka era okubivunuka nti ekintu kye tuliko kintu kirimu obulamu bw'Abannayuganda abaliwo ffe abato n'abo abanaddawo n'abo abaliwo abakulu bannaye kinene ekintu tolaba Munnayuganda nga addira ssente ye oba nga nze omuvubuka nenzirira akasente kange kenkoledde omwezi oba emitwalo 5 oba emitwalo 10 oba 2 nengatwala ku kitebe nenkomawo neŋŋamba nti ebizibu bye nnina ngenda kwetetenkanya temulowooza bannaye tino tuzannya comedy eggwanga lyaffe teriyimiridde bulungi bannaye eggwanga lyaffe ligenda ffe tubabuulira kubanga tosobola gamba muntu nti no bagende eri mu Banyankole batandika ogaba emyenge ntino ze service delivery ze batwala mu kyalo kakati kansooke nziremu kono omukulu katono ogamba nti nno ye okukanya obutakanya n'opposition nti nno lwakuba Solomoni oba abaana ba Kyagulanyi tebali mu lutalo luno nti nno bagenda kusiba ekitegeeza ye amanya amazima nti nno gavumenti eriko nzibi era byekola si birungi naye nga ye just ekimunyiga lwakubanga Solomoni tali mu lutalo lwakubanga nti nno ye kale ebintu bye biri personal naye gatafudde ku ggwanga mbeera kiri eriyimiriddemu essaawa zino eggwanga lyaffe lirina ebyobugagga bingi bye tusobola okweyambisa okulaakulanya eggwanga lyaffe si lye lyandibadde nga lirimu agaguudo agaafa weegati si lye lyandibadde nga amadagala tegali mu ddwaliro yensonga lwaki nze Blacklist ngamba nti kanfune omwezi gwange at least emitwalo 2 nga twale ku kitebe oba nsule enjala ngisule awo wenkwagala sente zino bw'omala okuzitwala ku kitebe omanyi kye bagenda ozikozesa manyi kye zigenda okukola mukama wange zigenda kuba posta za mukulembeze wange ttala agamawanga na kunywa na mafuta gagenda nnyo agenda ttala agamawanga kubuulira nji ya protest vote era kutambula kukola ki kutambuza campaign kati yes bw'amala okutambuza campaign ajjemu ki mu campaign bannaye Mayanja kikyogerako mu campaign twagala mukulembeze tuula mu ntebe His Excellency Kyagulanyi kunula kwange oyina essuubi nti omukulembezeewo Robert Kyagulanyi Sentamu agenda ekyo naawe okimanyi Mayanja ekyo naawe okimanyi 100% naawe okimanyi naye gasi weebuzaabuza mmwe ekikulu kyammwe mwagala kubuuziza olina essuubi kubanze nze nkimanyi tasobola essuubi ndina 100% tekikuwa essuubi tekikuwa essuubi ekimpa essuubi ye Munnayuganda engeri essaawa zino engeri Bannayuganda engeri gye basituseemu n'okugamba nti no sente zetutwala bazibba ate nga beeyongera zitwala butwazi n'abaana abato n'ekirala kimpa essuubi nti gwe tuvuganya akankana amayensi gamubuguma yes naye akimanyi nti nagenda for sure sikulimba
Amataga mu Bugoma. Amayesi buli wakankana n'atukwata n'atusiba n'akola biki n'akola bino nga manya tumanya tumuteeka ku kasenge naddira sente n'aziba bamwe bamayanja naddira babekulu n'aba sente bavume Kyagulanyi nga manya nti tumutwala. Yes, tosobola kuŋŋamba ebyo just mwekaza mwagala kubakanyi. Mwengo omuvubuka omuto. Oyine essuubi nti Museveni agenda kulangirira Bobi Wine. Mukalu wakatako. Ekyo mulangirira siriina naye nze nganze ngenda teekawo amaanyi gange saddaako obulamu bwange. You know. Katika mkuze. Omala okusaddaako obulamu bwo. Ofune muti. Ngenda kuba nfiiridde eggwanga lyange Mayanja. Sigenda sagala kugamba nti bwe naafa naaba nfunyeemu ki ngenda kuba nfiiridde eggwanga lyange. Okay, simanyi oba ntegeerekeka. Kubanga Mayanja Calvin katese oli kitundu kibutabika bbi. Nedda kati Mayanja gwokimanyi oli ekyalo kwoli. Sigenda kunyonyola kyalo kwendi sigenda ki otudde butabika bbi soko tulageko egundi bwoti view. Saagala kulaga maybe ng'agamba omuvubuka omuto bw'omala okuŋŋamba nti omulamu agwo gwe kufiiririra nsi nkubulirire abangifiiririra Yasini Kawuma omumanyi. Yes, mbamanyi n'abalala bikyafa. Nsoko owulire kye nkubuuza Yasini Kawuma omumanyi. Mumanyi. Kati Yasini Kawuma yafiiririra eggwanga lyammwe nga bwe mugamba. Naye njagala okukakasa n'abaana ba Yasini Kawuma ebibuuzo omwaka guno tebagenda kubituula. Olwaleero musonda sente zibazza mu kalulu. Lwaki temudduukirira abantu abo abaafiirwa obulamu bwabwe mu bintu eby'ekifere? Goloza gwagenda okusooka. Mayanja bino ebintu temunnaba just bitegeera mubeera ku media ne mubiraba naye ate oluusi mubitegeera buzaabuza. Kati osobola otya okuŋŋamba nti sente ze tusonda twandibadde tuleme fokasingira ku kutimba posta n'okuba campaign. Ate muzifunemu ki? Posta muzifunemu ki? We wali mu campaign ate mweze mutimba Museveni zatimba azifuna mungi. Museveni yakalangirira ya moment wama baleke kulega bishamali. Kayanja ku kalulu kifu. Kayanja kankubuzeeko. Katini. Kwatamu blacklist wa Bobby. Just a moment. Inachobuzo mwami ono. Yogedde nnyo. A moment. Muganda wange blacklist olina ekigambo kyoyogedde nga kikyamu. Ogambye mwe Calvin Kayanja bino ebintu just lwakuba temubitegeera butegeezi ekyo toddangamu kukyogera babitegeerera ddala be basingira ddala okubitegeera. Let me for the telling you the truth. Gwolowooza bantu bameka abeesimbyewo ku bwa president era olowooza lwaki amaanyi gonna bagatadde ku Kyagulanyi lwaki tebagassa ku bana abalala? So bano be basinga n'obitegeera bano n'akaliro be basinga okukawulira be basinga okuwulira Bobi Wine bano. Let me submit. No, bwe tuba tulina kye tumubuuza ne kye tuwongera ku submission ye. Nze siri wano kuwakanya muvubuka yenna okuleka okuwabula nganze. Nze sikugaana kubeera munuupu. Alina ekibuuzo kyange ambuuze ngenda kimuddamu. Alina ekibuuzo kyange ambuuze ngenda kimuddamu then omulala Kayembanze nokamubuuza ekibuuzo kimu then before I submit. Blacklist. Yes, Blacklist, I have one question to ask you. Yes, sir. My bro, my question is that maybe after 2026. Okay. Kati kale nga 2026 nga bamaze okulangirira nti Muhoozi no let me say that Museveni is now the president of Uganda. What is your plan B? My plan B. Ngenda kikuddamu bulungi bwakyo. Plan B gye twasalira ekintu ekyo bakiyita protest vote. Protest nga akalulu kawedde bamaze olangirira. Akalulu kawedde bamaze olangirira. Bwe bamala olangira tugenda mu kwekalakaasa. Protest vote mulimu okwekalakaasa. Tugenda mu kwekalakaasa kubanja buwanguzi bwaffe. Question yeddakawe. Olowooza bw'onaafiirayo gwasoose okufa mu Uganda?
Sagala kumanya ekyo oba naafa oba naawona. Ate kati ekyo bombuuziza ki? Wagwa. Calvin, bambuze yuze ebidako ze submitting every. A moment. Linda Kobe na sokembuze. Berako. Omusajja ono agambye alina walaga Mr. Right. Mr. Right. Calvin. Sebo, nsonga y'okusonza abantu essente nze bwendabira ddala nga bufere. Tekyokubiri kyekyokuta akadikiteeta kemumanyi obulungi akalonda akakuuma n'akalangirira bamuli mu ngalo. Akalangirira. So let me talk about that issue. Calvin nze ndi wano. Nyiza okuba ndi mufuuka myaka mito 22. You understand? Naye first of all kamba wa example nga feba nabanopo bavaayo ne bagamba simanyi pozi mbu oba alina ebintu byakola mupozi basi papa bakola dda njagala mbagambe nti Bobi Wine ebintu byakola ate byo bito ku BSG be yakola wa BSG buli kimu bakikola but you will never see BSG nga ajja mu kamera nga avuma mu 7. However yayagala obwentebe naye teyavumako mu 7. You understand? That is the first point. My second point is nti bannaye Nuupu, most of us twali tuwagira Nuupu, abantu abasinga twali tuwagira Nuupu, naye mwatuleetera okubanga tukyuka. How? Nti mmwe right now nze bwe nvaayo ne ngamba nti nvuma mu 7 video mugenda giwa views, mugenda giwa likes, etambule ngenda kuba munnammwe. Bwe nvaayo ne nkomereza Bobby ngenda kuba mulabe wammwe. Buli kimu mwakiteeka mu politics. Understand? Nze right now ngenda netunuulira mukunja ovuddeyo n'okola statement n'ogamba nti omwana ali ku kyeyo simanyi biki era ngenda nti wali wawandise comment wansi awo n'agamba nti nze nkolerera emitwalo 8 ndi eno mu musana ne masikiyo oli Uganda. Oba sisagala mugambe nti oba buli muntu ali mu nsi muno akola ki yeemala. Kyenyagala okugamba oli mu Uganda oba wasoma oba tewasoma oba wakoma mu piitu oyagala ofuna omulimu mu Uganda nga gukuwa emitwalo 5 oba emitwalo 4. Don't compare Uganda to America or kale any other country. You understand? So oli ofunye omukisa wakoma mu piitu oba tewasoma oli bweru ofuna emitwalo 9 omwezi oyagala obeere Uganda okole mulimu ki ogugenda okuweza esente z'ofuna. You understand? So kiro njagala mbagambe nti bw'obanga olina ky'ofuna njagala mbagambe nti fena tetugenda kulowooza nga mmwe. You understand? Because muvaayo ne mugamba nti mbungenda nesasira omuntu saawa zino muvubuka omuto nga akyawagira mu 7. Njagala mbagambe nti omusajja wammwe yennyini ng'akyayimba yavaayo n'agamba nti bwe kuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebutwawula obanga owagira olinga nze mpagira ono toteekawo mpalana. Saawa zino yasobola okuyimirira katuti n'agamba nti oyo atakuwagira kola ki muboole. Naye njagala okujjukiza nkugambe nti olaba America munasonyi okwogera ku America oba China oba kiki ensi zonna kangambe oziyinza okusanga ng'ensi zakulankulana zisinga ne Uganda wala naye mubeeramu kati let me compare America nti oyinza okusanga nga mulimu abaagala Trump n'abatamwagala. Kitegeera kati mmwe nga bino bikomenti byammwe bye mugamba wanene wansi mu musiru biki byonna tubiwulidde. You understand? Naye njagala mbagambe nti bino bye mugamba nti no protest vote guys mukozesa olulimi olulungi mukunjanzibwa onoyogera mungende kubanga mukunjanzibwa era mukunja oteesa. You understand? Mukunjanzibwa kuwa ekitiibwa because sikulabangako ng'ovuma naye bwe ndaba ate gundi munno bw'avaayo n'avuma because obutuulira omuntu ovuddeyo okoze akawunti otandise ogamba muhoozi simanyi biki. Let me give you an example. Oyinza okubeera ku ssomero bw'obeera ng'oli ku ssomero kubeerako director ne kubeerako headmaster ne kubeerako ne bano kale bano abasomesa abo wansi naye nga director oyo yatwala essomero. You understand? Director bw'abanga yatwala essomero eryo gwe n'ovaayo n'ogyovuma n'omusomesa akusomesa omusomesa ono ate bw'agenda ewa director na reporting omusango ogwo director yasaanidde okubanga kala katugamba oba asalawo because agenze wani wa director ate kati bw'ovaayo ate ne director naye n'omuvumiramu kimanye nti ekitegeeza gwe mu bufunze protest vote togirabamu mulamwa. Protest vote okujjako we mugenda okufiira obwerere njagala mbagambe Besigye byonna yabikola yakomenkereza ali mukomera era omusajja wamwe n'avaayo n'akola ne statement
tubawadde ennaku 2 nga Besigye mumutadde we mutamuta mugenda kulaba ekiddako yakola ki. Kale my brother kati kino kyemuli mu kusonda ssente. Kyemuli mu kusonda ssente. Black list njagala nkugambe kino. Essente ezo emitwalo oba 2 g'ofuna omwezi. Kwata emitwalo 2 genda ogulemu embuzi teeke waka. Yeetaaga bigambo bingi. Ndaba. Genda ogule embuzi ogiteeke waka. Instead of okwate ssente ezo mboteeke mu test vote nga futa 2026 bagenda kulangira Museveni yafuga eggwanga omusajja wa mwali magere awanise magulu nga gwoli waka toyina na kyalya. So blacklist wa Bobby bagambye ezo sente zogenda okuteeka ku kitebe kya Nuupu genda ogulemu embuzi genda ogule embuzi oteeke waka. Oyina bw'embuzi obulala Ayanja mbeko ne kyemugamba bigambo bingi. so blacklist wa Bobby Kayemba Calvin twogera ku nsonga ya kuzonga abantu sente na kuyingira mu kalulu ka Museveni. Linda ko ngenda kwogera njagala mbabuuze nga naawe kwoli. Siyina muntu gwempagira. Mbabuuze ekibuuzo. President Museveni mwakola naye agreement ki mwamutuma ki? Wemalo kibabuuza. Embaddamu ne mbagamba ebigambo bino. Saidi mugiwagira. Musoke mu following side. Saidi gye muwagira yakolerako abasajja abo okumala emyaka. N'ekirala kye mulina okuteeka mu mutwe nti mu dduniya eno tewali muntu agenda kujjako Museveni kuba si ye yamuteekayo mpozi Katonda. Munaakeera ne mukitegeera nti Katonda ali waggulu ate Museveni alina kabinenti ye. Temunnafuna bigenda kulwanyisa Museveni mujja mu ntebe. Tebannaba. Byonna mwagala okulwana nze siina Saidi. Kuba nyina ne bembeera nabo nga bawagira Kyagulanyi. Nyina bembeera nabo nga bawagira President Museveni. Naye njagala mu mutwe gwammwe muteekemu ekintu ekigamba nti Museveni tetuyina kye twamutuma nga ava mu nsiko. Mumale mwebuuze mugambe nti Museveni waliwo eyamuteekayo ye Katonda. Museveni sidikite nti abo bulamu ayina bwakyuma. Wabula yamuteekayo ayina n'ebbanga yamuteekako lyaliva mu ntebe kugendeko omuki. Mr. Calvin muganda wange ono nga tannavaako nina akabuuzo ke. Sooka ompulirize. Kati era ngambye nga tonnavaako. Sigenda kuvaako. Tuleme kwebuza magezi. Muleme kuwalana Calvin, muleme kuwalana muntu yenna. Wabula mumanye ekintu kimu. Bobi Wine asobola okukola kyokwesasulira ezo posita ze mugamba. Nilwakuba mukopi. Ye Lulyani yazimusasulira. Munansonyiwa kyogero manyi amazima gajja banyiiza. Naye aveemu obukopi obwo kyali waffe kuba kyaliwa ate mumanyi. Calvin nsaba mbuzeeko muganda wange ono yadde sikiriza mwabawaayo obulamu. Kayemba nsaba mu ddakiika emu. Obudde butuliiridde empeni. Ogatte owumbewumbe. Obulamu bwe muwaayo kikoleze senti mukozesa saddaaka eri Bobi Wine. Era ne Katonda yakitonda nti mujja kufiira omwo. Temugamba nti Museveni yabasi. Bw'ofuna essasi lyo ng'olifunye manya nti entuuko ye eri awo. No problem. Njagala buuzaako muganda wange yajja nze nkomyawo. Omusajja gatannagenda. Mukunja. Agambye bw'ofuna essasi ebyo. Njagala kwogerako n'omukulu oyo. Keza Mukunja amubuuzeeko. Mukunja mu butikitiki abantu bali wano batudde dda. Tewali buzibu. Tugenda kufa. Kati muganda wange bamuyita ani? Bamuyita Kayemba. Musajja na wangu. Okay, Mr. Kayemba. Beddira gumu ne Bobi Wine. Yes, tewali buzibu. Tojanjawaza nnyo Calvin. Ekigati kijja kuvuga. Ate Calvin akisajjisa. Oyo Bobi ajjabba. Mujja fa pressure. Bakube essasiyo. Okay. Wemanya Katonda yakuteekera kufiira awo. Andi sirika ntereeze. Ezo obusiru buyitirivu. Mu ddakiika emu Mukunja tuleete omusajja woono Jude yalinze dda wano. Ate ddakiika gyompa naawe mwoyogerera kati oyagala tukole tuti. Kale submitting. Mr. Kayemba.
Mr. Kayemba. Awulira. Yes. Waliwo w'oyogedde bulungi n'ogamba nti bino byonna kubonerabonera bwereere ne bwe tukola tutyo oyo Bobby talijjako gavumenti eno. Museveni tasobola vaako. Nsaba kubuzaayo kaakabuuzo off topic. Mu famire yo emyaka gy'obaddewo waliwoko mwali mufiiriddwayoko ku muntu yenna? Bangi. So much. Abange bennali njagala abantu abo. Okay, bwe mubanga mwafiirwa abantu abo nga ku bonnabbi bw'oli okuwa ku Bobi Wine tewasobola buwa ku famire yammwe n'ogamba nange muganda waffe oli ntunuddemu obunnabbi bwange ne bundaga nti ennaku z'omwezi bweziti ajja kufa accident n'olw'ensonga eyo ku lunaku olwo muganda waffe tagendanga mu kkubo. Obunnabbi obwo bwe buba tebwayamba kutaasa ba famire y'obutafa obunnabbi bwo tebulina kye bugenda kyusa ku Kyagulanyi mu Ntebe. Mbadde nkusaba tolimbalimba abantu totwononera budde leka kwefula nnyo nabbi omanyi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga toddamu kulimba abantu. Bw'oba wafiirwa abantu bo nga tewasobola obunnabbi bwe tebwayamba famire yo na kika kyo bantu bammwe bafa leka kwefula Wine muleke nga kujja tasobola tuulamu abaafe wammwe katuwulirize Rasta. Tewalagula wammwe olagula Bobi Wine. Mu muting abo balina feeling ez'ekyalo mu muting. Mwefula abalaguzi mulagule famire zammwe. Bamweyano gamba otya? Ndi bulungi taata mwasiye mutya mwenna? Tuli bulungi sebo tuli ku nsonga bbiri. Yes sebo taata. Eriyo sente zempita nti babba bantu. N'okuyingira mu kalolo akategekebwa Museveni yakalonda yakakuuma naye ng'ate bakasuubiramu obuwanguzi buyitirivu. Ezo ze nsonga olwaleero ze tuliko gwe ndaba ye ebintu ebyetya. Baganda bange mwenna mbalamusizza abateesezzaako. Mwebale nnyo era muteesezza bulungi. Naye nze ngenda ku mukulu Kayanja. Yes sebo. Ensonga zino za njawulo era buli omu aba n'entegeerayo. Omuntu bw'ategeera bw'olaba omucungwa oli n'aguyita omuyembe. Osookanga n'owuliriza n'omubuuza lwaki oguyisa omuyembe. Asobola okuba n'ensonga ye. Kati naawe osobola okuba n'ensonga zo bansonga ogamba ssente ze tusonda. Naawe wataddeyo. Sisobola butateekayo obukoosi. Mwetaaga kuba nasabye ogwo. Wama weebale wama Rasta weebale. Ate bukuuka yaja. Sente ezo tuzisonda okusobola okukanya akalulu ka 226 katambule bulungi mu mirembe. Mukafune muki. Muganda wange kansooke nkugereyo olugero lw'Abaganda olugamba nti naaga naafa bagatemere ssanja. Bagasalira essubi kuba batomanyi kikinaavaamu tomanya ekyegedde muli mu kusalira Museveni ssanja ssubi. Weebale nnyo. Bonna mukunja yo ensonga nno zino nkulu kati mbadde nsaba kanze kale ffe nga ab'enkyukakyuka bagala enkyukakyuka. Ensonga zange ngenda kuwayo ensonga zange nga nnya. Ekisooka ffe nga abagala enkyukakyuka tugamba amalwaliro tegaliimu ddagala. Lwaki temusonda ssente zigula ddagala? Engombe w'omusola banaye Kayanja ebibuuzo by'obuuza bya kito. Ffe nga abagala enkyukakyuka tugamba amalwaliro temuliimu ddagala. N'ensonga ey'okubiri enguzi esusse buli wamu eri ne woogenda wa tewali bwenkanya bwa mirembe era woogenda ng'olina ky'ogira ng'olya kusingamu ku kasente tosobola kuwangula. Naye mwabagigaba mwabba n'ekibiina kya Nuupu ekyakibalamu. Nkyaleeta ensonga zange ngambe ziri nnya. Ensonga ey'okusatu Kayanja ffe tugamba emisolo mingi giyitiridde ne wateetaagisa. Awo bugalo. Ne tugenda ku nsonga yaffe ey'okuna. Abantu batulugunyizibwa ekisusse nno ng'oyinza okuba tofunangayo gwo gwe batulugunyizza naye ne biba si bya bufuzi. Awo kituufu. Ensonga yange eringanga emaliriza abaana basomye mubaweeredde mubatikkidde naye tebalina mirimu. Omusajja eyatandikira mu mulimu ali mu kifo okuva mu 1900
agenda kati atakulaga alingange yakatandika. Kati omwana gwaweredde analagawa. Ngani kakiwuliriza. Ensonga zaffe tugambe ensonga ffenga tuyayanira enkyuka. Tatonavaawo ku kyamirimu. Ow'Emididi yavudde mu music industry. Ayagala bwa president. Genda mu maaso. Kansoke maliriza ensonga ebulungi. Yakola Emididi agimalirize. Talina kye yayongerako ali ku gundi ya Emididi gy'atambulirako oba alina ebiwandiike byabiyafuna. Lwaki takola bandi n'ayimusa ku bitone by'abavubuka weetuli abayina amaloboozi naye tetulina byuma. Yasoma amateeka tebamutikkira. Liguli balamu yanga tujja ginoonyerezaako tatuula. Ate yakunoonyereza weeri oba teriiwo. Empapula za Museveni nga gye yasomera ne gy'ayitira ozimanyi? Museveni muyeekera ye yawamba. Balamu kugerako si oli abeera ku stage ng'anyiga abawala. Maliriza ensonga yange. Ensonga ezo ze ŋŋambye ennya. Etaano. Awo wennyini we mbadde njagala okukakasiza Kayanja ntono nnyo. Ntono nnyo. Genda maaso bamba bamweyana. Awo we tugamba nti tuyanira enkyukakyuka ezo ensonga zange nga wenzirisitinze waggulu n'enzikuwa. Gwe nga akyawagira era atayagala nkyukakyuka alaga nti gwe wano wooli we watuufu. Gw'ogamba nfu oba nfu ng'oziteekako manfu oba ntuufu. Ensonga zo eddagala mu malwaliro enguzi esusse okutulugunya abantu omusolo gwekanamye overtaxing. Emirimu ebbula ly'emirimu. Anno sijja bbula. Emirimu mwegiri naye mugwamu kali aka corruption. Byonna bituufu byoyogedde byonna nzikiriziganya naawe bituufu. Muganda wange ffe tuli mu kuyayanira nkyukakyuka mu mbeera ki oba mu mbeera ki? Ffe tetuvuddeyo kufa. Otakayanja s'okubuuzaayo. Awo fuusa omujulizi omulala. Tikimanyi ekyo kiri ku bwa Katonda. Okuganja ofadde. Simanyi. Kati oba tomanyi. Kati kakuuse n'ekirala walabeeko omuntu ng'afa mu kifo kya munne. Nedda ssebo. Buli omu afa mu kifo kyo. Ng'omwami ono waagambye embuno bajja kukuba essasi ogende n'essasi lyo. Abo taata. Leero gendako emulago gendayo essaawa zino ziri mmeka kati kandabe wano essaawa ziri mmeka. Essaawa ziri nnya ne. Entegeera yammwe rasita mwankutte bubi. Nabagambye ekintu kimu. Sooka owulirize. Rasita sooka owuliziganye. Nabagambye ekintu kimu. Owulira ssebo. Nti President Museveni oyo Kayemba tategeera Katonda kubimere byagenda okuvaako. Sooka owulirize. Enule omuntu omukulu ekitiibwa ssebo Kayemba musajja mugagga nnyo. Tova muntu butategeera nakugambye omuntu waayita omuyembe nga gogulaba mucungwa sookanga n'omuleka n'akubula ensonga lwaki muyembe. Kakkana nkunnyonnyole poyinti yange nze nagambye siina kibiina kye ngenda kufiirira. Kayanja ky'ogamba omugagga taba musiru. Sooka mpuliriza. Lasita wokeera ku makya ne bakuttira ku kibiina kya NUP. Katonda yenteekateekayo. Webale kukitegeera. Museveni ennaku ze ez'okuvaako we zinaavaako era agenda kuvaako. Nakuki omanyi oti ennaku za Museveni zifundikira na Kyagulanyi gwawoza mbu oli mumanyi olagula. Nese Kyagulanyi eyaleeta Museveni mu kulagula wabula nze ndi mukkiriza agamba nti olunaku lwa Museveni we lunaatuuka. Kati obukkiriza bwe obw'ekijinga tetoddamu buteeka mu zino ensonga eziruma bannayuganda. Tomanyi zinabakwirwa abantu baabwe. Wamma mbadde kyakugamba nti tewali muntu agenda kuva mu kifo kya munne. Ekyo kituufu. Ogende mulaga essaawa zino waliwo abafudde bayitirivu leero luno. Ekitegeeza nti okutya temukutya okufa temukutya. Kiki? Lwaki temulumba Museveni gy'asula? Kansoke nkubuuzeyo ekintu kikankubuuze. Bwe temutya kufa Museveni ayita mu mateeka. Kayanja twagala ayita mu mateeka. Teriyo kufa kuli mu mateeka okuleka nga mulamuzi yagambye nti fa. Kayanja ensonga yange eri bweti. Mwagala kufa nga muyise mu mateeka. Kayanja tetwagala kufa. Kunula gwanga tetwagala kufa twagala kujjako Museveni. Omusajja ngambye temutya kufa kubanga temumayire mugenda kufa. Museveni
Museveni bwe yali mu kaseera ke kamuke mulimu olwaleero. Ye bwe ataatya kufa yagenda mu nsiko. Mwe mugenda mu kalulu, waliwo akalulu akalimu okufa. Kayanja. Watya nga essaawa yonna ffe tulimu lyekuba erijjako Museveni ate nga kyekituufu. Ani aganye? Museveni buli kyetukola kyonna lwaki tali kireka ne kigenda bulungi nanti ategeka akalulu kasobola mumuggyako. Mwe muli mu yakimulekera akikole bulungi. Museveni ayamba mmwe. Ayamba mu abavubuka abato be mukozesa. Kyobudde bwe mumala mu bino ebyekisi. Obudde mutwale ku mirimu mukole mwekulaakulana. Nina ensonga zange ez'okwogerako. Kati ndi wano mbakoola kugenda bweru. Muli kuno mwagala kulwanisa Museveni. Muganda wange. Kayanja oli Munnayuganda. Muganda wange eno ngenda kuwa obudde bw'oyogere. Katusoke tuwe muganda wange ono bamweyane dakiika emu asubmitinge. Kati ngenda kumaliriza ngamba bwe nti ekkubo ly'osobola okulaba ng'ekyamu lisobola okuba ettuufu. Nze nagendako ebiseera waliwo nagendako okulambulako. Neraba ekkubo eryali eggazi nga nyambuka olusozi gye nakwata. Nagero dikwata ng'eri bazimbayo akaguni ne bateekayo nga terigguka. Nga eno abagite eno we bati mbiyinjayinja lyerituuka eri waggulu. Bw'ojja genda olinabe munnaye nga gye tuli tulinga ng'ab'okusaga. Kumbe lino lyekkubo ate ettuufu erigenda okuvaamu kiri. Kuba Museveni terugenda kukyanga bamulangiridde ku kalulu nti Bobi Wine ogenda kulayira owangudde. Teruliyo. Never. Owunziko otya lasita? Mbakubiriza mwenna nga mbagamba nawe Kayanja. Mulete ku ssente z'okulwanirira enkyukakyuka ku Kitebe. Tugenda mu protest vote 2026 temwerabira. Bote bw'okuza abantu. Okola ki? Okuza abantu bw'otyo kuleeta ssente. Bulungi nnyo. Namwe abenale mutetubagoba mulete ku ssente kuba namwe tubalwanira wakuba temumanyi. Kituufu. Maliriza n'akagero kano akagamba nti ojja kulengera empologoma wali ng'eri bukutulya. Ojja ebbali okubenga loogambe empologoma ng'erya bulungi bulijjo sigirabangako ng'egaaya. Kumba oyimiridde awo bwe mmaliriza okundya naawe ekugatteko. Kati kyogamba empologoma egenda kutulya. Weebale nnyo. Mukama wange Apollo Lwanga. Omusajja wuyo agambye nti empologoma egenda kutulya amaliriza atukubiriza kutwala ssente ku Kitebe. Njagala omumpeero bugambo mu ddakiika emu. Bakakasenti bali mu bufero butabangawo mu nsi. Era nze bano sigenda kwogera wadde ku nsimbi ze basobola. Omuntu yenna waddembe osolooza ssente z'ayagala. Yesebo. Omuntu yenna waddembe osolooza ssente z'ayagala naye ekikulu kya byonna si ze ezikola results. Ebyo bintu bibiri. Kati nze akugamba wano mu America Bobi Wine yasolooza ssente z'atasoloozangako mu 2021. Oli mu America? Yes. Wano. Dorothy ine byona. Laba kulanga we magere bwatunula. Mulira. Ali mu America. Ate tulina Solomon wano, tulina Solomon mwana Bobi Wine. Ababulanga mu Uganda bwatunula. Omusajja ali mu America akugamba kadinga mu feni. Kati amalosa ku meeting ensonga yange. Bana abasenze sibawa budde bigambo byabo. Sebo linda kono omusajja ali mu America siriko. Bwe tofaayo nze toyina kumpa budde. America alabikira bameka alisa. Nudi siriko omusajja ali mu America. Omusajja alabye byonna ali bize tambula ali musagala budde bwammwe. Naye nze kamba somese ekintu kiri kimu second star mali. Sagala nakuba mali. Mu 2021 omusango gwammwe gwamutwala mu bantu. Oyo mu muting tetwagala amakulu byagenda kusomesa nga musoka musirike ali mu America agenda kusomesa mu muting oyo. Sagala nnyo kulekana n'abantu. Nze nkugambye ne Solomon mutabani wa mukwano gondi wano naye. Ate kati owakana.
Solomoni mutabani wa president wammwe ali wano akyusa kawala bwadakka no bwadakkali bagamba yagule motoka ya buwumbi za Uganda tunula kubigata ku ggwanga va ku Solomoni oli musiru tukwesonyiwe nkugambye ndi wano naye kati nkugambe nti Solomoni ali Sudani gwe oyogere bitagatta ku ggwanga tuli ku mulama kugata ku ggwanga oyina mulamwa gwoliko 2021 mwawangula akalubwe mwagamba gwe wennyini obadde wano ng'ogamba ekimu tekirobera mwana kutambula anti wuliriza sinnakigaana ezo ngero oli mu ngero gwe bagambye nti engero zonna eziri mu bayibuli ezijjudde mu bayibuli zaatuukirira abula ekyo kituufu kaakali kyenjagala okutegeeza nti n'omusango gwe mwatwala mu kooti y'abantu kuyingira 2026 nga tegunnawozesebwa kooti y'abantu yasalawo etya mwagala ku overloadinga kooti webale kati kanjogera ebyange mmale twagala bibyo nze saagala mutumalire budde emyezi tubulazaayo emyezi akabatemye tutandika campaign zitandika mu mwezi gwa mwenda kyekituufu bwe zitandika mu mwezi gw'okubiri wiiki esooka tugenda kuba tumaze ossuula akalulu nga tutegedde president yaani mu America gy'oli ssebo asoboleko omusajja ayogereyo n'omusajja akwata passport ya America bw'ali ekamwokya tokkirizibwa wadde okumugamba kigambo kyonna owulira ssebo sajja ali mu SC oyagala kumutegeerera oli mu mwezi gw'okubiri tugenda kuba tumaze okusuula akalulu